Kapterevu omunyo live tugenda gutandikira ekanani mukire kikeseza olwaliro ebadde okusaba okwokwita mukiro omusumba wa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo mwasabidde abantu okubeera abakakamu okubeera abegendereza era embeera yonna enyigiriza bagikwasa omutonzi ajja kubeera nga abayamba okubanga bagivunuka katubirabe bwe bitambudde mu kusaba okwokeseza obudde ku Kanaland ekiro kya leero. Abantu beyiye ku Kanaland emakere kikoni mu kusaba okukeseza obudde okwa overnight wakati mu kisiibo ekyennaku 14. Omukisa ogugaggawaza ogutayina buyinike. Siko omukisa ogugaggawaza ogutayina buyinike. Bw'abadde abuulira mu kusaba kuno omusumba Aloysius Bujjingo akubiriza abakkiriza okwesiga Katonda kubanga naye Mukama yakyusa obulamu bwe. Ninsima Mukama tine bugarukiro. Nebaza Mukama nga sinawe enkoma kubanga Bujjingo gw'olaba wano abantu gwe baali bamanyi yali talina kyagasa nange gwe nali nemanyimu kuvuga kigaali, nali nemanyimu kwetikka bintu by'abantu, nali neerabanga bwe mankoze nnyo wabaawo ente z'omuntu z'ennunda. Mukama nga yalaba nja kusumba ekisibo kye. Omusumba Munnabuddu Bujjingo ayongedde okunnyonnyola nti Katonda asitula abo abatandika n'entandikwa entono ddala n'abafuula ab'amaanyi. Katonda addira omuntu alitikkula tuleera emaali n'esooka ebeera ku mugongo kwokka. Ne bwe nabanga njogera n'omuntu ogwo kiŋŋambira akuliranye nti Katonda addira omuntu alitikkula tuleera anaaleetanga zikonteyina n'asooka abeera nga emaali yonna agirina ku mugongo bw'aba tagikutte ku mukono. Obugagga bwo bwonna nga buli mu maaso ku kyati yo ng'obugagga bwonna buli awo. Neweekubisa akafaananyi n'opoozinga emaali yonna eri awo. Olwaleero abamu bw'otunulira bye wali toyagala na kukkiriza nti byali bibyo, nze nzikiriza nti byali byange. Mukama akyusa. Ayongeddeko nti Katonda atasosola ayamba n'abo abataliiko baabwe n'abafuula ensonga. Abantu bangi abayimiridde mu kibuga nga bw'omubuuza nti ababo baliwa oba oleese obuzibu naye nga waali. Ababe nga tabalaga naye nga yeevuga. Mukama tawonya bantu abanaakwetolola b'ekika kyo. Ayagala ggwe naye muwangule mu linnya erya Yesu. Ngambira ne bantu oba toyina abantu totya. Alina Mukama byonna abaabirina. Omusumba Aloysius Bujjingo ayongedde okubiriza abakkiriza obuteenyooma kubanga balina Katonda ayinza byonna era bamunywereze ddala. Kyenva nkusaba obeere ne Katonda ng'olina mukwano gwo. Katonda beera naye nga mukwano gwo. Beera naye ku besisi ya mukwano. Tobeera na Katonda ku besisi ya kusaagasaaga. Gwe toli wa akaseera buseera. Toli temporary mu Katonda. Njagala olwaleero weerangirire nti ndi permanent mu Katonda. Najja kulemera sirina walala wendaga. Ndi permanent mu Katonda. Ali permanent mu Katonda yimirira wamu mu Katonda. Twayimirira aga naaga. Abavubuka nammwe abakuutidde okwewala ebitayamba musobole okutuuka ku buwanguzi. Okwatanga ebikola ki? Ebikuyamba bassebo ne bannyabo naddala abavubuka mukutte ebintu ebitabayamba bijjudde mutwe. Abaana abagwa ebibuuzo mu senior 4 basabe ebitabo byabwe olabe ennyimba ezirimu. Baba n'ennyimba zonna nga bazimanyi oziyimba lyrics zonna baba bazirina. Ebiseera bye yandimaze nga asoma ebitabo ng'akwata ebinamuyamba mutwe aba ali mu nnyimba. Senior 1, senior 2, senior 3
Ennyimba zonna ziri mu nsi omwana abazimanyi. Luli Kisinga yaziwandiika. Era nga luyimanga bwe luli. Naye ng'ate tebamuwerera agenda kuyiga nnyimba. In fact, nga ne future ye tejja kuba ya nnyimba. Kaliya ye si nnyimba, naye ng'ayina nnyimba. Omanya abantu mu kifo ky'okunoonya skills ezinaayamba obulamu bwabwe. Banoonya skills za buseegu. Ayagala abeere senior mu sex. What does it help you? You don't have to be a senior. Nente zewammwe zizaala. Biba bironga bituuse. Katonda takola na miswaswangule. Asinzidde wano era omusumba Rosias Bujjingo nakkaatiriza obukulu bw'okuteekerateekera obukadde ng'okyali n'amaanyi. Engeri gy'okwatamu sizoni eyo ematalinga nnyo. Kati ekibaawo kye kino abalala sizoni bwezeggula nga bakyakala nga badigida nga bali obulamu. Abalala sizoni bwejja bamanya ennaku yaabwe. N'agamba sizoni eno kezze kansimba emirandira n'agula kapoloti wano. Ogenda okulira nga bagamba abadde agenze Matuga abadde agenze gula poloti. Kati gwe olw'obusiru buno ogamba ng'aguze wala nnyo. Obala wala nnyo ng'ovaawa. All you need is a property, not miles. Kingambira akuliraanye. Weetaaga property. Teweetaaga mayiro. Naye yonna ewaali wayitibwa ewala. Kati tewagulika poloti kati kyekibuga. Nkwegayiridde nnyo omuvubuka gwe. Fa ku bikukwatako. Bw'okwasa akasente genda ogule gye bayita ewala. Wajja kuyitawo emyaka 2 mwegi. Olwaleero tolina 25. Oligenda okuweza 5 nga we wagula bagulawo buwumbi bwa $. Ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwa May, House of Prime Ministers International eteeseteese olukuŋŋaana olw'enjiri olugenda okubeera e Kakyeka Stadium mu bitundu eby'embalala by'abasimba Eddan, Crossroad TV, Omunnyo.